Ennongosereze zaakolebwa mu tteeka erifuga eggye ly'eggwanga UPDF zaateekamu obuwaayiro obugendereddwamu okutumbula embeera z'obulamu obw'abantu abaaliko mu magye g'eggwanga ne bawummula, obugabirizi bubatuukeko okusinziira mu bifo mwe babeera okusinga okutindigganga eŋŋendo okugenda e Kampala okubuganyulwamu. Okusobola okutuukiriza kino, abakulu mu minisitule y'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako babakanya ne kaweefube okuwandiisa bonna abaawummula emirimu gy'amagye mu bitundu mwe babeera okusobola okumanya omuwendo gwabwe mu buli kitundu. Kati olunaku olwaleero bannazirwanako eyibanda bakedde kuwandiisibwa okukakasa nti enteekateeka eno tebaleka mabega. Bano obwedda ebiwandiiko byabwe babikebera babiddiŋŋana okukakasa nti obubaka obubiriko bwe butuufu baleme kusubwa miganyulo egiri mu nteekateeka eno. John Mwesigwa, omu ku baazirwanako, agamba nti enteekateeka eno ejjidde mu kiseera ekituufu kubanga bagwanidde okusiimibwa olw'emirimu gye baakolera eggwanga. We are very grateful and they should keep remembering us as we are also here remembering the government because we worked for it and we are still vigilant at all times for any exercise taking place. Whenever they need us, we are available. Ate Richard Rwakari agamba nti balina essuubi nti okuyita mu nteekateeka eno obuweereza bugenda kubatuukako bulungi okukira bwe gubadde. Kutokana na programu ya gavumenti hii, namna wanatufuatilia, wanatafuta sehemu tuko, maana yake wanatukumbuka na wanakumbuka zile kazi ambayo tuliyofanya. So tunapiga asante sana kwa kamandi ni Chifu Mzee. Kusinziira ku Meja Cyprian Magezi akulira ebyobufuzi mu magye, enteekateeka eno egenda kukolebwa na bwegendereza okukakasa nti tewali mujaasi yenna asigala bweru wa nteekateeka eno. This exercise is just meant for the service to know where these veterans are. Are they there? How are they? In terms of health, in terms of whereabouts, in terms of employment. Then, why this exercise again? That in case we needed them, how can we access them? Agamba nti okuyita mu nteekateeka eno abasirikale bonna baakuganyulwa mu bujjanjabi obw'obwereere okufuna ssente okuva mu kittavu ky'amagye ekya Wazalendo ate n'okwanguyirwako enteekateeka ey'okusasulwa ssente zaabwe eza pensoni. Now a veteran is free to go to the army shop and buy things on cheap prices. A veteran is supposed to access full medical care as a serving soldier. Now a veteran can take his child to the army school. Enteekateeka eno yakubunyisibwa eggwanga lyonna nga bawandiisa bannazirwanako.